alekulire Maama Speaker Amongo buba osobodde lekulira si mu bubi wekyegedde lekulira isantiri wetutandika okufuna ensonyi tulina okutandika okufuna ensonyi nti bankubatidde mu nsobi kabeewo wansi kansonyiwale mbeeko kyenkola. You must take action. Lekulira obeere gundi nandutu va mu parliament. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omukyala atwala parliament y'eggwanga nyaffe Uganda, Right Honorable Speaker Honorable Anita Among bagenze maaso n'okuba nti bamufuumula mu ggwanga ba mu nsi oba mu United Kingdom ne bamuteekako envumbo si yeyeka n'omukyala amanyiddwa nga Goreti Kitutu then wamu ne Agnes Nandutu omujjukire yali ku NTV n'afuuka MP ate oluvannyuma n'afuna obwa minisita ku nsonga eyo waggulu ez'Ekaramoja n'ebintu ebigwa mu Kowero. Basatu bagenze maaso n'okuba nti babagoba oba ne babasaako envumbo oba gy'oyinza okuyita sanction ekitegeeza nti si bakubeera nga bakkirizibwa okuba nga badda mu Bungereza kyekisookera ddala. Ebiseera ebisinga okusinziira okunoonyeza kwe nanoonyezaako okutonotono okutandikirwako bw'ogenda maaso n'okuba nti oteekebwako sanction oba envumbo kitegeeza bw'obanga obadde olina ebyobugagga mu United Kingdom essaawa zino Honorable Speaker wabanga abadde alinayo ebyobugagga byonna biba freezed era abatakyabiinako buyinza yadde okubaako ka earning okuva mu byo nebiringa okubuzo kimanyi bulungi wano abakulu batera ofuna business zaabwe wano nawali. So sanction bwejja bwetyo yengeri gyebakosaamu ate ne relations international relations mu Kowero. Ensonga yagenze maaso n'okuba nti ebaleetera akabasa ensonga ya corruption. Corruption omwalina ensonga z'amabaati n'ebintu ebigwa mu Kowero eryo. Tutandikirawo nja kuba oluvannyuma nkuleetera parliament kyeyazeemu ng'eyita mukulu Chris Obore n'ebigwa mu Kowero. Of course twagala okuddamu era okwaniriza abantu abatulaba n'okwongera okubawa oluusi disclaimers zetutera okuwa mu kyo nti abantu baleme kututegeera bulala sometimes nga tukola ebintu bino kubanga twogera ku nsonga zino. It's not a waste of time. It is not a joke. These are serious matters. Kyansonyi era kikuba ensonyi okuba nti omukulembeze mu ggwanga erimu ate alina ennweze musongebwamu eggwanga ki eddala kyansonyi ate ggwanga eddene ddala teri ggwanga ddene na ttono. Those discussions nze saala nnyo ziyingiramu kubanga oluusi ogenda okulaba n'abaafuuka abanene ng'ekyabafuula abanene ate kunyigiriza batono fuuka abanene. So kyengezaako okugamba nti ekyensonyi kwe kuba nti neighbor akukutte obba enva ekyo kyekyensonyi okyegedde ekyensonyi kyekyo nti neighbor w'obeera akusanze mu lusuku lwe ng'okola ki ng'oyunja ettooke lyataakuwadde mbu kubanga enkuba etonnya kakati ekyo kyekyensonyi kuba twebuuza gwe oli yali genda okulima gwe ng'oliwa okyegedde. So those are the things. Kakati ekituuse ku bakulu bano bakulembeze baffe mu ggwanga of course kyansonyi n'okukirowoozaako obulowooza kirina kifaananyi kyekiraga ku ffe. Waliwo waliwo obunafu mu sisitimu zaffe okuba nti neighbor yalina otugamba nti owaaye awe wammwe waliwo omwana omubbi okitegedde. Nyanukule ku ekyo omanyi lwaki neighbor atuuka ekiseera nga yali mu kutugamba eno nti gundi oyo muli wanguzi ne gundi oyo lwansonga emu nti bagundi be bali mu kusongamu balina positions ez'amaanyi ennyo oba onfuna bulungi
nti mukubeera nga balina positions ez'amaanyi be baba abawewaka kati gwe muto tolina ogamba baaba nti osusse anti kati nze okulemba nga taata takola ki kyagambye kakati nkutegeera bulungi nnyo kati those are all the questions and of course the answers are there kakati ekyo kituzaayo ku nsonyi nti kitukuba ensonyi okuba nti kati tuli ku levo eyo nti ffe tuvudde ku levo ey'okuba nti tusobola n'okwetegeerera tulina okufuna abantu abalala batukole ki batutegeerere kubanga kyekitegeeza kubanga nti ffe kooti zaffe tulina supreme court nakugamba ebifuga gavumenti biri bisatu tulina kye bayita executive president kwatuula ne baminisita be tulina okuli judiciary okutulibwa chief justice ne legislature yonna ne legislature naye bwogenda okutunula kumpi buli siga likwatiddwako ontegedde mulimu minisita mu bakwatiddwako mulimu oyo alimu executive for that matter mulimu speaker ku levo eyo kumpi oba ogambe nti ali ku levo ki ontegedde nene wakusatu mu ggwanga ontegedde so bayinza n'okuba nga abamu batidde buti bagamba ontegedde naye nga nabo bagamba nti naye nammwe oba nammwe tubayiseemu eggaali nga bamu batidde buti bagamba so bintu bya nsonyi matches tubyogerako bya nsonyi era si birungi kwogerako nnyo era mwe bannamawulire kati keno ke kaseera bwe mulina nammwe okuyambira eggwanga temubisudiya nnyo ate ebyo musudiye ebirala kubanga bano bajja kgenda eggwanga lyojja kukola ki kusigalawo nolwekyo temukyegizajareetinga nnyo omanye oluusi ogenda n'olaba ekintu ekibi gwe n'okyegizajareetinga mu mbeera y'okulowooza nti kiyinza kikola sensi mu mawulire naye kikola sensi mu wantu awo wamu kireeta viewership buli omu agamba what did you say everybody wants to see that but in the actual sense kikakkanya eggwanga so si kintu kyakweyagaliramu si kintu kyakuspreadinga nnyo kuba kya nsonyi kiringa ng'omuntu okusanga munno nga yeeyambudde oba ng'agudde eddalu yeeyambudde n'omukuba ebifaananyi okyegedde oli agudde eddalu yeeyambudde gw'omukubye biki ebifaananyi ekyo bya nsonyi tusobola biteekako ebbali naye bwe tudda mu reality tuddayooko katono enguzi which is corruption is a country disease eggwanga lyaffe nga Uganda lirina obulwadde bwe bayita corruption ffenna kumpi tuli corrupt buli sector njo nabadde njogako n'omuntu omu nti buli sector olwaleero mu Uganda be it private be it government be it what we are all somehow corrupt because what is corruption first of all corruption is simply misuse of any office kochegedde bw'osanga awa police atali wa traffic ng'ateega emmotoka ekiro najja n'akubuuza permit n'abuzaabuza naye nga kyayagala kumuwaayo 15,000 that is corruption of the highest order bw'osanga omukazi atunda ennyaanya mu katale wali n'akutega envundu n'ogula za 10,000 n'agamba nti ennyaanya nnungi n'alaba ng'otunudde libooti n'ateekamu n'envundu zizo mu kimaama zizo zitwale oba ogeza mu katale nakasero oba egundi oli n'akuwa n'ateekamu ennyaanya envundu n'ateekamu obutungulu obufu n'akuwa gwe n'otuuka ewaka n'ogera iye omukazi apadde obutungulu obuvundu apadde ennyaanya nvundu that is corruption of the highest era toba na njawulo na maama Nanduuto mukwano gwaffe munnamawulire munnaffe nja kumwogerako nnyo kuba ye munnamawulire ontegedde nti toba na njawulo naye yabba amabaati the only thing is oli ye yabba amabaati yalina opportunity now most of us here or most people in Uganda ekizibu kyaffe is opportunity our problem is opportunity to steal people are looking for opportunities to steal to kubba
oli anoonya opportunity, anoonya akakisa wabbira, kubanga oli akubbidde ku mudaala gw'ennyaanya n'ogula ennyaanya za 10 n'akuwa za 600 era yenkanira ddala ne gwe bagamba nti amabaati g'ekkalamoja n'agatwala. Naye ekyenjawulo nti ono opportunity ye yali ntono ya nnyaanya ya 10 kubba nusu 4, naye ate yalina opportunity ebba emiliyoni 8 era n'alukaki n'alulya. Then ekyo kitegeeza ki? Nti eggwanga lirina obulwadde bwa corruption. Kyokka ate buno obulwadde si bwakuwona leero, era nze nsaasira nnyo olumu ebitongole ebimu bye bateekawo nti birwanyisa corruption. Tosobola kulwanyisa corruption. Corruption tosobola mulwanyisa. You cannot fight corruption. Corruption is a gradual process. It's a process. Toyinza kulwanyisa siriimu ng'omaze kumufuna. Engeri gy'okulwanyisa siriimu butamufuna. Otegedde? Awo oba omulwanyisa wano bw'otandika bw'omala okumufuna oba omuweweeza naye ng'otambula naye. Otegedde? Engeri yokka ey'okumulwanyisa mulwanyisa oleme kumufuna at all. Full stop. Sala amagezi oba kwekuuma butya oba butakozesa kondomoza time oba obukodyo bonna oba ng'olina obukodyo bwaliwo obukodyo bwe batugamba singa toka ku mulamu kusaba twogere bye twazze okwogera toka ku mulamu kwegayiridde tugere abantu bategere nnyo tusigale ku kino kye tuliko nti kitegeeza nti lwakuba nti tuseka, but these are serious matters. Nti bw'oba oyogera ku corruption, it is a big thing. Naye twebuuze corruption yavaawa? Because that's a question. Okitegedde? Olwaleero corruption tutambula naye, abo abazimbi obalaba? Gwe muwe ssente omugabe genda ogula seminti olabe. Jo twali wano nga tukaayana n'oyo. Baatugamba wano balina akantu ke baali bagamba mu seminti. Sima bakayita ani? Bakayita waterproof. Nga batugamba wano nti waterproof mbu ya mutwalo. Bwe twagamba nti ffe tugikima ne bagamba nti ya 5. Bwe twatuuka ku dduuka gye yali ne batugamba nti waliwo ey'ettaano waliwo ey'omutwalo. Olaba amagezi gaabwe nti baba asobola kugenda n'agula ey'omu10 esi. Ontegedde? N'akugamba ey'omuki? That is corruption. Kyokka twagenda tuwa ku dduuka omusajja n'atugamba nannyini dduuka kati naye ali corrupt yatugamba nti kano ka mutwalo naye waliwo n'ak'ettaano nti koffe kale kati tulabe nemugamba nti bombi bukole ki? Bombi butuwe bwabutuwa nemugamba katulabe kakati obuzibu buli luddawa kano kaluwa akasinga kano naka kali of course kali kasingako kubanga kali kalungi simanyi kakola bate koffe kale tugana naye mutwalo ddala netumugana naye munnange ffe tutambula tujja kutuwa gye tutuuse tubuuze ng'ogwawafu akatuguza mutwalo naye ng'ekyabaziba kakakaaga naga kali mu mpaka 8 naga kale mu mpaka ki mu mpaka 8 bwe twatuuka wano abo ne batugamba nti ka 5 ako tebakubadde kanana kati ako ka 5. So kiki kyengezaako okulaga nti Uganda ng'ensi we are corrupt and the corruption has grown with us. We are part of the corruption. We are the corrupt people. So the problem therefore is bigger than kusizinga minister oba kusizinga speaker oba kusizinga ba MPs. Ochegedde? But it's a state now. No. Bw'oba oyagala okulongoosa kyonna ky'olongoosa tokirongoosa from up, kirongoosa from down. Much bo kye bakoze bo abazungu kye bakoze bo bakoze poliisi kyekola nti poliisi tekubuulira nti ozza omusango naye omala oguzzayo okutwala luziza. Okyegedde? Kati bo abazungu kye bakoze but nze nkikomyawo ewaka bukoze ewaka gye tulina okukisotingira otherwise mwena bajja batwala naye balakuba nti gwe gundi gwani nti gwe speaker. And is a city corrupt? You are very corrupt. Do you know how corrupt you are? You are very corrupt. In fact, you are worse than the speaker.
nkubulira. I'm telling you, you are corrupt. You are corrupt. Kushagede bulungi nnyo. Kati the idea is this then. Nti corruption is misuse of office, and most of you have misused your offices. Omuli bannamawulire, omuli baani, mwena mu misuse offices zammwe. Babasasula for stories. People pay you for stories. Kati ife bino betwogera oli amanyi okuyita nagaba njagala onkubire gundi. You cannot cheapen my brain to kuba gundi. I cannot. Kakati, and that is where mwemusingane corruption. Murana mawulire. You are very bad. Kakati, ekyatuuse ku speaker among ne ba minister be babiri ne bakwano be is simply the fruits ebimu kubibala kakitwalisa okufuna okuba nti tulina corrupt society. Let me tell you, corrupt bakifunye era bafunye ebibala ebibala kati ng'eggwanga twafunye ekibala ky'okuswala ekyo kibala bwe twatukula twabanga n'ebibala eby'omwoyo omutuukirivu kwagala peace love you know ebibala by'omwoyo omuki omutukuvu akati ebibala bya corruption kuswala oswala kati baswadde tosobola kubeera gundi mulamba speaker mulamba ne bagamba nti ate waliwo otasala kiswala ekisinga okuba ekinene eky'amaanyi obusungu bwabadde mu parliament ekyabadde mu parliament gyo wakitegeddeko kakati kikyegezaako kati so those are issues. Lwaki sagala nnyo twogere ku kiki na biki byani lwaki kubanga tebituyamba ekituyamba lino ggwanga lyaffe anti ekituyamba essaawa eno kustopinga corruption tugenda kustopinga tutya corruption andi kutandikira ku mutwe ensobi tetubadde tusinga okukola buli lwolowooza mbu nno ogenda kutandikira ku mutwe ojja kutemako emitwe gy'abantu ogimaleko kubanga okuza bukolaputi yanga kati gundi etubadde nga tunaye mu mawulire nga yasoma amawulire ga corruption mujjukirawo na mawulire ga Agnes Nandutu yabadde asoma amawulire ga corrupt people mujjukirawo balemera abo aba NTB balemera ku gundi ku zisaga simanyi zisaga zatemangala ezalimu prime minister waffe John Amama Mbabazi bali mu story ezo nga bakuba in out and sent kozi bali balwana ekyo bali balwana naye kakati tolaba nti bali corrupt kakati kitegeeza ate Nandutu yali mwana muto yakolera amawulire yali mukazi mukulu kati saawa eno ayisiza n'amama kuba amama tebamusibangako naye ate kati ayisiza amama kitegeeza ki nti tuli mu kukola kyewandiise twesonga munnwe gundi ali corrupt naye nga zinenya zitunuulidde ggwe now you are corrupt so tulina kulwanyisa corruption from the grassroots from our family level nkugambe corruption is misuse of any office ekisookera ddala tutandike era kyolaba eri those are just symptoms the real problem is down here abaana baffe tubatuma sukaali ku maduuka n'agenda n'aleeta hafu ne kwota n'aga nti eyo kiro tolina kyogenda kakati olwo corruption etandika ontegedde abakazi baffe tubalekera ssente ewaka n'afumba mukene n'amuwa abaana ekiro n'agula hafu y'ennyama okitegedde kandi bw'ojja ng'okomawo olowooza nti bwalidde ennyama kumbe obwana bwalidde mukene bw'olaba kaana kwesimbako wano bw'olya wekakutunuulira kankogera ekipi maama yako yasooka nokabuuza temwalidde okakasa temwalidde kakati n'akasepiki akalimu mukene akakuuta ne katukula n'akawanika wali mu bbaaga akawunya namwe amaze okukakuuta so kikyengeza kugamba nti corruption atandikira ddala mu maka gaffe gye tuwangaalira nti ne bw'oba osazeewo nti okugamba misuse of office lwaki bw'oba osazeewo nti bandekedde $5,000 nyama lwaki togamba bugambe nti katulye mukene gwe twagala leero machas tulina ssente katulye mukene and that's why we have a problem tusiga ekifaananyi ekikyamu okyegedde abaana bano abato bakula naffe ekitegeeza abakulu bano abali mu gavumenti abali enguzi okufiirawo bava butongo babbi kankubuulira obubbi tebabuyiga
kati ate ne bwobanga gwe wakulira mu maka nga agange corruption gyatalina right kubeera yadde eddakiika emu. What happens? They put you in a chain. Remember, systems zaffe zirina chain. Manager alina signinga, gundi 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 alina ateekako stamp. Nga omukolo gulimu sente za miliyoni 800, 100 million. Nga zirina okuyita mu signature z'abantu 8. Kaakati wabaawo nga ekyamazima baagala miliyoni bemeka? 2 byakugula bintu. Ngera kunyumiza kwa stolo ojja kawulira. Bya bintu 2 bya miliyoni 2. Olukwaga baagala ddulya. Kaakati gwe otandika okubuuza ebibuuzo nga Abbas eyakulira mu maka agategeera. Tyo wange ati kakaki kakaki entebe just entebe okugula just sofa gundi wano nina ntiri abasotuwa sofa za miliyoni 8. Lwaki ate zi miliyoni ziri 2? Nga kasekulita aladdeyo ng'agamba nti mwami Abbas abuuzizza. Abbas ng'akasimu kakuyitamu. Abbas, what is your problem? So what is the problem? We want chairs. You want chairs. But omwana ndeetedde akantu kaliko miliyoni 8 naye ate miliyoni 10 mukaba tusobola okufuna ntebe ezo. Excuse me. Olona kubira ye boss wo. What do you do? Just put the signature, put the stamp, that's it. Kati nawe ng'oyingira mu sikwe ng'ogiteeka kuba akalimu okakola ki? Okaagala. So corruption tendencies ziba kubeera nti abantu bakuze babbi. Abantu baffe abasinga obungi wano mu Uganda abantu babbi ebyaddala, babbi nnyo to the maximum. Ne bw'oba toyagala kubba bakubbisa. Okitegeera? So people are corrupt simply because tulina families ezikuze nga bo babbi bamanyiddwa ne ku kyalo. Omwana najja nga kivubuka kiri ku kyalo kye kinyakulwa amasimu kikuba abantu kibba ssente kikola kiki kinyakulwa obusawo bw'abantu. Maama wakyo n'ayimira n'agamba omwana wange mwagala mukola mutya. Tulina ebifo bye tumanyi nga bachairman ate abaana baabwe bachairman ate abaana baabwe babbi ku byalo. Okegedde. And we know these people and we are keeping quiet and we are just looking on. Oluvaawo omwana kubanga abadde chairman n'ebiki omwana ng'afuuka kansala oluva mu bakansala ng'ayingira bati kugera ali mu parliament. Omubbi w'okukyala amanyiddwa. Ekivaamu kiki what do you expect? So the idea is very simple. Can we go back to our families? Gwandaba wenna. Can you get your families together? Family yo. Gwe maama aliyo akabakazi basinga naku zibali mu kukola mirimu. Akugamba njagala genda kukola. Abaana bakulira awo bati bakula nsiire bakuza. Ontegedde. Kati gyayigire emize gy'obubbi gyayigire ebintu by'okubba kugundi bamutumya akagaati waliwo ffe bwe twali tukyali abato. Nga sumbusa tezigirako nsonda. Anti bakutuma sumbusa tetaddirako nsonda. Ng'emenyeseeko. So kitegeeza kugamba nti the idea is very simple. We have to go back to the grassroots. Gwakuza akaana akato. Akaana mulire ku lujjuliro twakola tuliira wamu. Mulire mu dining olujjuliro dining mweze ennaku zino. Bajjajjaffe batuzaaga wamu. Bw'oli oswankula bakubuuza lwaki otwala speed. Because ebyo ebibbisa abantu. Omuntu yakava mu university. Yakava mu university. Ayagala kuvuga Mercedes Benz. Nze nava mu university emyaka giweze kagigenda mu 10. Okegedde. Ne kyesa n'emmotoka ezitonotono zinnemerera. Naye n'osanga omuyaye nga yakava mu university ng'alina Subaru. G-Wagon. Subaru akakono kayo ka mitwalo 4 okakyusa. Okegedde. Naye nga gy'avuga avuga G-Wagon. Muganda wange sente wazigyewa. Okegedde. Ayinza okuba nga tazijje mu gavumenti. Naye ng'alina bizinesi gy'akola gyabbira. Kati mbadde njagala nkupozingemuko awo tugende ku reaction ya parliament. Parliament ya reactinze etya oluvannyuma lwa speaker waayo ogenda maaso olw'okuba nga bamuteekako sitapuli
nti ebulaaya bungereza todda. Parliament of Uganda, Office of the Clerk to Parliament, Office ya Clerk wa Parliament, on the sanction of the Right Honourable Speaker by the UK government. A statement issued on the United Kingdom government website announced sanctions on the Right Honourable Speaker of Parliament Anita Among, apparently on the basis of her alleged involvement in corruption, particularly the iron sheets distributed by the office of the Prime Minister. The statement claims the sanctions are due to charges purportedly faced by the Right Honourable Speaker and two other ministers in the Anti-Corruption Court, which is a false premise because the Right Honourable Speaker has never been charged with corruption in any courts of law. Contrary to the insinuation in the statement, the iron sheets have been used as a ruse to conceal the real, unstated, but clearly obvious reason for the sanctions, which is the Right Honourable Speaker's stance on the recently enacted Anti-Homosexuality Act. The truth is that the iron sheets were in fact distributed to public schools, and Mr. Andrew Mitchell, who was vocal in condemning the Right Honourable Speaker Among for enacting the Anti-Homosexuality Act, did not in his statement indicate how exactly the Right Honourable Speaker derived personal benefit from them. It is important that foreign partners, including the United Kingdom, respect the sovereignty of Uganda and avoid the temptation to meddle into our local politics, including twisting decision makers to align with their value system, especially on homosexuality. Not a mkono omukulu Chris Obore, Director Communication and Public. Ekibadde bambi alina kikola era yakoze omulimu omulungi. Okusizira ku kiwandiiko beesambajja byonna abagamba nti amabaati I'm sorry gaweebwayo tegayina weebu. No, kakati ebyo byonna byakwekwasa naye nkugambye nti ekizibu kye tulina kinene okusinga kye tulaba. So tetulina nnyo kwekwasa buntu nga Parliament bagamba nti kati ngenda kuzza ku side endala. Kankyangulize omulabi. Parliament bagamba nti embeera eri gye baateekawo ey'okugoba ebisiyaga, etteeka lye baateekawo ery'ebisinankeeru, nti Abangereza mu bwe busungu bwe baafunye nti obusungu tebuli kituufu babulina, kituufu nnyo babulina. Era ngenda kubuulira nti tulebe nze saagala nnyo omuntu avaayo n'agamba abantu abalesa ebisiyaga kati oyo kasasiro. Ebisiyaga first of all era mubyogerako era babisiyaga tubalina ate there are so many, so tewalina we mwabigaanira tutandika na kwogera ku ebyo njogera Parliament yes naye kati ate ebyo byakwekwasa muri byakwekwasa which is still fine. My only issue ku level eno nti tulina okukkiriza twaleero ebinankani byo tulina okukkiriza nti corruption waali mu ggwanga ate muyitirivu. Ate tulina okutegeera nti corruption taliwo mu Uganda wokka, ali ne mu bazungu era lwakuba nti bo bannagwadda minimo. Abazungu bo balina style eyaabwe eya corruption, kuba it is misuse of office. Kati bo abazungu ate bo balina style eyaabwe. Corruption waabwe tali nnyo mu ssente. Abakola corruption w'essente abantu kiboko zibakwata ate okwatirawa abakola corruption y'essente bali ku level nene nnyo nti bo abazungu basetinga ensi zaabwe ng'omuntu okukola corruption oteekeddwa okuba nga oyimiridde okyegedde oteekeddwa okuba nti corruption waabwe tali ku level zonna era corruption waabwe ali adaptive. Oba luzungu lwenkozeseza lwe lukyamu sibayo baluzungu lwe nti atambula akwata ava ku nadda yo waabwe akwata bukwasi oba ntegerekeka mwangu ava ku nadda akwata bukwasi ow'abazungu omwana omuto era omuzungu agenda okukola corruption ng'amanyi nti akola corruption
era amanya n'engeri y'omuzannyamu n'ebizibu ebimulimu ne lwaki amuzannye nti corruption ayamba era sometimes abantu bamukola on purpose. Tusigaza nedakika yes corruption abantu bamukolesa on purpose sometimes nti ne babaako kye bayisaawo kati abazungu ya corruption gwe bakola naye ffe we are corrupt even on issues that are useless. Ochegedde ojjukira omusajja gwe bakwatira wano gwe bali bamuyita musajja yali minister yali musajja bamukwata ne million oba zaali 2 nga minister mulamba ochegedde bamukwatira ku Serena ne bajja ne bamukwata bw'abadde ali enguzi ya mitwala ya million meka ya million 2 but is a whole minister so kikyengeza kugamba jipe corruption waffe corruption waffe oluusi tabeera na mulamwa na guliawo kukola ki olumu wacheyo talina kyasolovinga kubanga kyatukuliramu abamu balya n'enguzi nga tebamanyi nti balya nguzi yawoza ndya ku mulimu ki ndya ku mulimu gwange naye nga tamanyi nti kyakoze alya ki alya nguzi. So kati in conclusion since we have run out of time in conclusion one olwokuba nti kikuba ensonyi okuba ne gundi ne speaker ali sanctioned kyamagezi nnyo okusteppinga down alekulire maama speaker Amongo buba osobodde lekulira si mu bubi wekyegedde lekulira isantiri wetutandika okufuna ensonyi tulina okutandika okufuna ensonyi nti bankuwatidde mu nsobi kakambeeyo wansi kansonyiwale mbeeko kyenkola. You must take action. Lekulira obere gundi nandutu va mu parliament wumula gamba bugambe balonde omulala va mu parliament ebyo ebintu ebimu ebiraba birabika by'okusaga naye bikola statement nene eri omuntu ontegedde bulungi nnyo kati ekyo kiri awo ku side ya parliament then ku side y'abantu to the UK to the United Kingdom you brought these problems to us people in the UK. One, you colonized us. We did not know anything about corruption. You brought corruption. You came here with the Bibles and with guns. That was corruption of the highest order. You took our people in the name of slaves. That is corruption of the highest order. So it is really a question of what can we do, but sanctioning ejiramu n'obubbi because nabo kati bakoze sanctions ebyo ebintu ebigenze mu sanctions za gundi lwaki tebabiwa Abannayuganda lwaki bagamba nti nno oyo Amongo yali yaleeta wano oba oyo Honorable wammwe gundi yajja n'aleeta wano tulina million 8 ku akaunti zaffe tuzisindise mu Bank of Uganda ochebedde. So the idea is very simple. No. It's our money. It's our money. Even if you gave it to us, it's our money. Nafe tubabanja. Your last remarks. You haven't paid us. Hey, UK has never paid us everything. We are also demanding you, our brothers and sisters. Let us be honest. Let us be honest. We are all corrupt, including the United Kingdom, of course. They are corrupt because they took our grandfathers in the name of working for you. I don't know if you paid them dearly and how you paid them. I don't know if you paid their emotional problems that they went through. I don't know if you paid all these problems that you caused us to this political whatever it is. In a politics what we had was simply leaders. We are living our lives of what? Gundi federal systems. Federal systems. Ebife gundi bife gundi bifeno ebibe nabena mwabikola ki mwabikuba and that was and that was corruption. So do not go to down kugira kusanyuka UK even UK is questionable. We are all questionable. Can we are not supporting the idea of corruption, but can we be truthful to all of us and say, you know what, buli omu yetaaga munne, buli omu yetaaga what to do. Naffe mwatukolako corruption
eyaddala mwajja n'emmundu ku migongo nga mulina Bible mu ngalo ekintu kye baali balina otuwanga nga bo baali balina tuleetera kye bayita faith, Christian faith. Bo instead of bringing us Christian faith batuleetera Christianity. Okitegedde? So Christian faith kirala ne Christianity ndi kikusomesa olulala. Kale akadde katukutte Mwami Obote gwe mbadde naye olunaku olwaleero. Mwami Obote gwe mbadde naye olunaku olwaleero oba njagala okutegeeza kusula motos eneesangibwa Makindye ayita ku kalenda kiriramu opposite ne Africa Oil bagamba ensonga zonna ez'emmotoka bagenda bazikolako. Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.